Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Ncheno naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Uncle, tunozamu kamera. Assalamu alaikum Professor. Nze no bampita Sumaya. Ndi wano omusajja gwembadde nnina ali bweru. Ate bangambye talina. Mpazi ensonga z'okwana omusajja ziba serious. Tolina kuseka. Njigiriza nawe gwabimanyi. Nga bwe nakwanani. Wama Professor, nze bwolaba wano eno siri mufumbo. Kati ate omusajja gwembadde nninawo ali eyo. Kati olaba otya nga Professor. Ale nze siri mubbi.
wagambye omukyala professor mpise ekyo kati nze wendi ate nze sikuba bannange nyinza okubiyita omukadde wange ya rabbi nyinza okuweeweta professor buli wamu nga buli wenkwata agamba nafuna omwana ddi ne ka scholarship mukalinyeemu sinnasoma yadde emyezi 2 ekituufu eno vidiyo etambule tuke ku professor nti waliwo omukyala alabika obulungi ndabika bubi professor alimu ekizigo ekitali kyamaanyi so taliko oligino naye ali muddugavu kakongoli nanti waliwo ekizigo ekyamaanyi tamanyi kyayogeddeko ekya jiiki ayi ne wabeerawo n'ekizigo ekisaamusaamu era professor nsuubira okuzaalira abaana bazungu nsobola abaana bange beeru bazungu obeerusa naturally ng'omuntu ndimu akasayi kabeeru akabawalabu singa wali ayoti yali akusinga obweru wallahi naye ono omwana nziramu mulaba nga wayisewo emyaka egi ng'ali bw'ati nze nate abakazi Sumayiya oli muntu muzibu nnyo era Sumayiya abantu bakwesiga nnyo olaba wakyusa n'ova mu kkalayo owalubunyuma Zubeida onyuma gwe bwakunyumira lwakubeera ekizigo tekibula kirabika just leero kati naye era sirabika ama ndabika nti ndi wa kizigo nakozi kyekyo obugere bwebwo kwegamba alhamdulillah wano mbalira mukyala wa professor ate mukyala wa professor alina bba mweru abakazi baddugavu tebasana ba professor abasajja abasoma baba beetaaga omukazi nga muzungu ng'alina ettaala mu nju okitegedde nga nawe atataddeeko mataala ayina ekimulisa kale nze professor nja kukuba omukwano so Kampala University enaatera okubeera ng'etikkira abayizi baayo mu Gwokuna wano nja kulaba banaabeera live yeah bambi twondekanga subira buli omu ali bulungi kamera nkula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannaabadde ogamba kiwamma naye okalabya akatiiti ayina akatiiti olabya akatiiti edda baagamba nga obutiiti tebuyita bweru soma awo onoomala ng'ogamba abantu waliwo akuloga lwaki nakugamba onkolere ki bannange nabyerabira musiraamu ngenda kukaleeta next time nakeerabira completely otegeerayo muwala gwe naawe nabyerabira kyakunoonya bunoonya so oli ku Executive Media subscribinga likinga bwomala osharinge tuli wano ku Gibbs Bridals tulina gowns ennungi z'otalabangako mu ggwanga lino era ffeffeka abazirina naye nga nkyayisaawo Gibbs Bridals munzikirize Sumayiya wuuno wano njagala kumuwa eno product ya nazaala wange nsaba mumuwagire bannaaye Fash Beauty Store omanyi ku Pioneer Mall bw'oba tomumanyi gwe ogulawo ebintu by'okozesa ku skin yo mbadde simumanyi naye ngenda tutandika omumufaako bw'omala okakolera vidiyo omuwulidde bw'omala okakolera Beauty Cosmetics oyo lipstick waffe and these are my colors yes nungi eno njagadde olina okukola ng'okeesiiga nda kwesiigawo ka lipstick ne lip gloss akola ne lip gloss akola kati osogendawo n'ogula ka lip gloss njagendayo ngule ka lip gloss these are my colors nungi I love it ndowooza ekyo kirabye era essaawa yonna ndi mukiise neyanziza kiki olaba muwanvu kanaanyuma awo naye katuuzeeko bulungi omwana alina akatiiti omulabi mulaba akatiti kali shata olina akatiiti so onaakola obutiiti bannange ebyo byonna nga biri awo akola obutiiti buno obushabasitinga alaba nakakomo naye nga ebyo byonna biri awo bannange munguleeko sharia zaidi you cannot just be talking about me without even supporting me munjogereko nga bwe mumpagira olwo wekijja okunkolera
naye okunjogerako nga temumpagira that's wrong. Nze sharia yaide yange. Sharia yaide gwe omukuba kiraya nti Kampala wekakasa. Kamala okubala wano bakira nti bange. Gwe omukuba kiraya nti bange. Nze nayo sister Alawi n'abaana bonna. Nange. Naawe waliwo ani omulala waliwo ajati oli owa gas ne bakira nti bange abane muli kushuwa. Nze omwami obagiguze batagiguze ngenda kugula mbaye njajjamba. Oyino jambala. Omusajja wa atera bwakuweza okugula era jangu ogigule ewange. Nja kujera njigule. Ekitegeera. So ndi wano ne Sumaiya abantu babadde bagenda bakoowa naye kyenkwagadeko consistency omulala aba yadduka dda. Nze naye bango. Ngoba wadde waazi. Nze tebalina kye banyamba kiri awo. Totyanga abantu bakuba. Sie. Abantu bakuvuma ku internet kunowuliranga n'omutwe gwagala kwetooloola. Neno ogamba kati onampi ogenda mukeberako ng'olusalina mu fake account. Kinoga ono wajjidde mu fake account naye kenyini yeetya. Kati lwaki oyo aba nnumya omutwe? Nze omuntu annumya omutwe ye muntu gwenda bako ne ngamba ono muwala munange mashallah. Oyo yannumya omutwe. Akkirizibwa. Naye waliwo omuntu nga ne tomulaba namulaba ne waba atunudde maaso tolaba oba atunudde mabega tategeerekeka. Abo tebakulumyanga mutesha. Omwana naye nze waliyo omuntu annumya omutwe. Wow! We are not yet done. But you see. Kati lwaki oba tojja ku Gibbs Bridals masima. Naye kati nze olugoye bwe tulisobola okunyumira. Ebbinalyo teritegeerekeka. Sikuli mbayinza butanyumira. Esooka abuto. Oyina olubuto lunene nnyo ekyalo ebbinalyo teritegeerekeka. Naye bangamba mbuno kati gw'olina obubina. Nina obubina. Osobola okumpaayo nenyambalamuko. Kati n'abantu bangi bambuuza naye akabina kazibedde okakwata nga ddala kituufu kabina oba sikeko. Bakubuuza. Balabe oba nkambala oba sikambala. N'obagamba nti nno mujja musobola ajja bagamba yambala akabina nga takambala. Kati Bismail wamu naamusobola. Njagala obeere ne kawato ng'akoona omwana ono. Oba nkola ntya ya Rabbi. Olina akawato katono. Alwinza okusanga n'oyo naye bambi talina musajja. Ayina munnange omusajja we muwanvu. Kuba osanga omukazi omulungi ng'alabika bulungi nga buli kimu kyekyo. Nga talina musajja. Kyokka n'osanga bano. Nga bayina. Weegasse ku bantu abannwana. Olina okuba oli mu fake account gwe n'ayoti. Muli mu fake account munnwana nga simanyi. So people fighting me. Ye mwabange. Kati kankubulira. Bigambo kya bye mwogedde bye bingi. Olaba omuntu akulaba ku internet yakulaba nga tutuukiridde. Naye ffe abakulaba physically oli mukazi mulungi mashallah. Nnyo. Aye ddala ng'otunula ng'okeneka omuntu bw'oti. Oba olabika bulungi. Internet erinayo omuntu gw'ebulinza okusinga gasinze. Neetaagayo ekirabo kya Woman of the Year. Baganze ne bakukolokota naye nga bwe baleero ogenda bba waaki. Nga mpulira bakutuuse ku ggumba naye no balaga machuwa. Buno si kano katalo ku ntalo z'ennwanyi. Wabalaze machuwa naye ngamba nze ennwanyi entalo mu internet eno. Kano katalo. Nabadde ngenda kukolayo ka video kamu mbaliise byonna mbibaliise nenga naye kansirikemu. Kano katalo kati ne bw'olaba nga sinyega kano katalo. Nalabye bagamba Zubeda is in depression. Zubeda. Depression. But do you know the woman you're talking about, you guys? Mumanyi omukazi gwe muliko. Mwerabira nti mama wange mukiga. Saawa zino twamaze signing empapula. Kati tulina ofulumya posters. Bannaye twetaagayo sente za posters. Wetaaga sente mmeka? Bigi ya Esaawa wetaagayo mmeka? Esaawa zino omwana yeetaagayo sente nga mmeka za posters. Mitwalo nga mmeka? Nga abiri. Perezida sawa yange mbaye sente za poster. Ragimba oli bulala.
kubanga banaye ne honorable no yankonyemu honorable Joyce bagala nambuuza omwana ayagala ki nagiba this was a breakthrough for you so buli ekijjanga ekibi mukama aba akulaga ezo zonna sente zino za posters kubulako 5 maama kati yogere ekirala kyetagisa ku mwana kubanga kakalolo omwana alina okubanga akagira so nagiba saneza posta mami zizi nazikuwadde kati mbeeko ekirala kyemugamba bino byenjagalira ddala so you can continue abusing the girl omwana alina obwongo zibanaye katonda namala mpa omwana bwatyo omwana ategeera continue abusing the girl bino byenjagalira ddala nze maama we ku ssente kwesiba so nayo tyajja ayo tyalina okulaba kikyagenda ow'omwana mu campaign tebikyalimu kati muzannyo ngenda solooza nsoloozi olina noyimba waliwo omuntu mama pyantula mukambwemu. Yes, the government of Uganda, I'm being bullied with my kids to meet the State House Comptroller. I'm being bullied with my kids. Like, I need security. People are targeting me. My family is at risk. I need money. I'm in total depression. I need money. Okay. It's better talk about. It is so hard. The government is doing nothing. Government where everyone is saying I was supporting the government. That is why they are targeting my kids. So the government should come out. So the government is quiet. But I was working for you. Please, government, muyambezi beda kubakati bambi. I'm in total depression. Yes. Sorry. Chibinyo mama. Sorry. I want to close the channel. Because I want to stop working. Why is the government quiet? But you are Ugandan. Because one Kadama said, I did online NRM Lade. So that my kids are going to suffer. Mubiri mukadde. I need to meet the president and the State House Comptroller. So this is tough. Depression is real. Omanya wana Uganda we batwagala. First remove please. She doesn't want camera. First remove. Kamba don't tunulako mukwano. Customer akoleddwako. Yo, and thank you for coming. I want to cry. Byenjagalira ddala ebyo. So, njira nkola oba nsoke nzije. Nkansoke malize customer baddange. Bino ebintu byammwe ebyokwasama. Najirabi. Anko kati tuteekeko. Kubanga tuyokira yantu. So, the government, I think now you have got my message. So again, direct to who? Again, direct the president. Ewa hajati namyalo. Ampita ampeyo emitwalo ng'ebiri. Eja $1. Jinazeke nakweno. Kubanga seba kwesiza bulungi abantu. State House Comptroller ampite ne bwampayo $1,010,000. Nembeera gye mpitamu bannange. Sinungi. Neetaaga okubudaabudibwa. Kati naawe nga sister y'omwana omumazi. Ombuze obuze otya. Ngenda kubudaabuda. Mwana ng'omwanguyidde nze nga temunyanguyidde kikimyaka. Waliwo ekintu kye sitategeera banna. Anti ekikwata ku mwana yenna ne waaba waani.
kiba kikutte kunze maama kubanga nze ndi maama w'omwana gw'ozadde w'omwana oli gw'azadde nomulala nomulala so wensanga omwana nga bamuyisaamu amaaso mpatera nga okutte ku muwala wange so kyannumye ng'omuntu baba era neŋŋamba singa nabadde nina obusobozi obukuba abo abantu n'alibakubye era kati ndowooza n'omukyala tumuwa omulimu ayoti already alina emisango mu kkooti asooka amalirize ate agenda atiza emisango ate abasajja ababadde boogera be bazaala abaana ne batabalabirira obedda bendaba bakomentinga omwo n'abakoze videos balina abaana tebaagala balabirira kati bamama tuvuddeyo tulabirira abaana te nalabye n'owa airport taxi awabula okyalo n'abantu ku airport neŋŋamba mukwano sooka ojje weitiruuko mu nviiri toyinza kweyerusa n'ogattako kukola nviiri ate nga yeerusa ebizigo ebyala nompa amagezi n'ebizigo nja kukukyalirako yes ate kasita omugamba bwotyo oba okitegeeza awo manyiriza ebintu byange byonna byankukutu batwawo okukaaba naye asobola okukaaba ebyange biri physical ne tunyumyamu kukyalira ne Uncle Stanley tunyumyamu bagenda gamba otiisatiisa babuuza be wali okyalinyiiza nyiiza abantu onyiiza bo banyiiza nyiiza abantu naye kati fe abakumanyiira siraba nona kyoyinza kukola nenyiiga nze naboogera ku makya nontuulako novuma noyogera ngamba oyo kwatyo ate abamu obeera obayambye okwogerako okimanyi kati oyo owaka straight oli muyamba owakapaafu yabadde adooza ayagala mumwogereko oli muyamba mumwogerako naye tetugenda kwongerako kusukka wano okujjako kukyalirako ng'ova ku airport taxi tukukiika emmotoka ne tunyumyamu wakati mu kkubo nga no one gambayo ne ziyimirira ne tunyumyamukko naawe ng'ova ku airport taxi nga bakona muntu anyway kale kati ekyo nakyo ndowooza tukiyisizaawo so soma oli otya Pyantula agamba ki Pyantula alhamdulillah nakulabye nga muli abaana ab'obusiraamu mwabadde mugenda ku ddina twali tugenda ku ddina ekyo kibiina kyammwe ky'abakazi balina ekibiina abakyala gwe toliimu sikiriimu nnyo kiki nga waliwo kiyitako buyisi n'omukazi afaana bufaananyi naye nga sinze nje gwe mukwano kasanala basisitawo kasanala sisitawo lwaki weegaana nina ensonga zakukola nali sisabye nga tosabye ani omwami wange ono omusajja omupya gwe wakafuna omusaba kati ng'olina gy'olaga je gamba nina wendaga mga taata ninako wendaga omusajja gwe wakafuna gw'otannalaba nako nze omusajja ne wabeera mu bulamu bwange wiiki 2 ne weruba lunaku lumu abeera wange era ekitiibwa kyemuwa kiba kya musajja gwe maze naye emyaka 10 tomanya bw'omuwa ekitiibwa n'omulaga nti yaliwo asobola okubeerawo for good kati lindako omusajja waali Bulaaya omukubira n'omugamba mbadde nsaba gendako wano era ne wemanzi jano mugamba mbadde nsaba gendako wa Zubeda angambye ngende kusaba bwezi lindako yakufunirako eno kyano omusaba ng'ojja ku kyano eno mumanyiira toto kamanyiiro omusajja yamufunira ku kyano yange kuno naye okujja akola akantu osooka n'osaba oyo omusajja omumanyiira ne bbaawo tekijja soboka mumanyiira kale olimba no just nomuwa ekitiibwa bambi ewasigadde musabe nze wange tomusaba era bwangamba nti leero togenda asooka nga tojja n'otajja ayinza okuba nga akomyewo nga yeetaaga obudde yakomyewo tannaba naye ayinza okuba akomyewo nga nina omuwa obudde naye weeteese endowooza teese kati omulinzi jjukira kati guno gwonna omwezi gubadde gwakwekuuma mwawezezza omwezi nga tuli mulaavu omwezi kati guweze muwezezza omwezi nga muli mulaavu twayingira valentine nga tuli mulaavu era saafuna kirabo kya valentine
kuba nali mulaavu mpya. Ate mbadde manyawo woofunira. Anti laavu yali mpya nga yakaweza buwezi bbanga si ddene. Ndowooza n'agamba sijja muwa kirabo kubanga ayinza obba omuyamba. Mukonya omwezi nga nabanga mmwe aba weeks. Tukonya omwezi. Nsaba temunnaweza. Leero 12. Ndaba nno tuwezezza omwezi ky'omanya Valentine yatusanga mulaavu wakati. Era kati njagala muweereza ku birthday yange 23. Ogimanyi nogimanyi? Kati ogenda kukwata sente ziweereza ebungereza oba ebirabo? Ngenda gulayo ebirabo oba njagala kukozesa oba nkozese kampani kyene ebitwala. So bannange twetaagayo kampani egenda otwala ebirabo by'omwami waffe ebungereza. Abeera mpozi bungereza? Ninayo abantu bange ebungereza. I'm going to ask how they receive their things there. Sibasindikiranga ku bintu bye batera okunsindikira. So birthday gift mwami wange ejja. Yakuwa gwe ku birthday yange tennatuuka. Kati ogenda kuweereza ki? Nabadde musabye birthday list n'agimpa. Byayagala. Ogenda bigula. Obiweereze. Sima mukyafumba nnyo bannange. Sima ogenda gula birthday gift ogiweereze bungereza. Yampadde list ye. Ningamba why not? Ne muneeno bw'obimuweerezeeyo ku Bulaaya gy'ali nga wakukyawa. Sajja ggwanga bbi. Abula tomala maanyi. Tomala maanyi. Mukwano obiweereza era n'akukyawa naaba nga takwagalangako. Naye era asobola okudda ne Uganda kitegeeza n'atandabako. Kitegeeza gwakoowa. Nfuba okulaba nga ngumira kuba ku ground. Saagala musajja oyo ankyawe nti mukuba. Saagala nkyawe kuba yandimperezayo ku ssente z'omwana. Ngumira ku ground. Oyina omunnyonnyola mperezeyo ku ssente z'omwana. Mwana mugaba omwana yeesimbyewo. Tukyetaaga vuvuzera, swiiti ndowooza tuguleyo nga waakakadde. Ajja ziweereza. Amperezeyo ne vuvuzera. Ebintu bwe bityo. Musajja alinamu ku ssente alhamdulillah. Ye alinamu ku ssente bamuŋŋamba. Nsaba Allah amunkuumire. Amiina ya Rabbi. Amukuume ng'alaba nze nzekka. Amiina. Abakazi abalala bonna babadde asuubira okulaba abeere nga tabalaba. Ng'abalaba ng'ensolo. Amiina. Nga bw'aba alaba ekitonde ekikazi ekirala kyonna kiraba ng'ensolo ng'alaba nze. Amiina. Amuwe eddiini abeere ng'atambulira ku busiraamu. Era njagale mu busiraamu. Amiina ya Rabbi. Aleme kujja wano mukole haramu. Watuuka wano ampowe buwooyi. Amiina. Ya Allah musajja wange oyo munkuumire. Mukama Katonda. Omusajja alina okuwadde ssente wallahi ekiro kya leero. Ezo dduwa simanyi tosobola zisoma ku bigambo. Munnange. Naye omusajja oyo n'atampasa kumpowa ajja musomera edduwa. Ng'okubye ekibbula amabega. Edduwa gye n'amusomera erikwata n'abaana balizaala. Ng'abeera amazeemu nnyo. Abeera takulowoozezzaako. Jjukira kati ffe abakazi naddala ffe abazaddeko. Kiba kizibu. Naye naye oti ng'abikooye by'okola. Ate omaze omulinda n'ayambala ate kati omuyiteera. No, we have not paused. Stop talking in our interview, Ayoti. That's why you have cases to answer. Ye glasses zo nga nnene nnyo. Lwaki oyambala glasses zirina lenzi ennene nnyo bwe zityo? Are you okay? Do you have eye problems? That girl is going to go to Luzira. Naye nga kituufu agenda mu kooti. Namugamba mbulire emmere ennungi gy'ayagala e Luzira. But tannyonnyola ate agenda bbeera bamuwa akawunga. But omanye Luzira abasirikale abali awo ku mulyango. They are my friends. Kubanga otera obbayo n'abasibe bangi. Mbayo n'abasibe. But she's quiet, okay, she will suffer in prison. Waliyo omusibe aliyo nga tonda. Nennaku zino nga njogera nnyo Oluzungu oba kiki? Anti osoma. Kapia. Sawa gundi yaŋŋamba. Ku Lwomukaaga nno olunaku lw'Olwomukaaga luba bize nnyo era simanyi bwatu nakola. Anti omanyi omukulu aba agenze kusoma ko nze asoma. Kambyerabidde. So Olwomukaaga Saturday ne Sunday. So Olwomukaaga losimbi ya professor. Professor yampeerera. Professor Badru Kateregga nsomera Kampala University. Kati ate oli wabanga results ze zaabule za senior 6.
tezisobola ogenda ku nebu n'ozisaba okisoboka nali agadde okuddamu osoma abantu bamanyira nnyo ku internet eddamu nsome njagala bamanyire eddamu gufa guyinza okujja ne gukusanga nga toli ready obeerawo awo ogufa gusobola okujja nga gwaliwo ngenda kukikolako by the way so ntusobola okutwala ewa professor ne tumwegayirira tasobola kumma olaba yawaggwa omuddugavu ate gwe omweru tasobola kunyima omanyira bambi kati omuddugavu talina bw'atwala mweru funa scholarship amanyidde so bannange nze gwe mumanyira nsoma ate nsomera ku ssente za professor ate fiizi zange basasulyamu $1 ate sikoma kubanga nsasula tuition bampa ssente za lunch buli wemba ngenda okusoma ssente bazinsindikira ku Friday professor banzijukiza Uganda study professor bambi anjagala nnyo ayagala nsome professor abeerawo nanzijukiza naŋŋamba Zubeda go mukyala wa professor oli yali yamubba yali agala okutta professor talina obadde yakola ki anko ntunuzaamu kamera Assalamu alaikum professor nze no bampita Sumaiya ndi wano omusajja gwe mbadde nnina ali bweru ate bangambye talina mpozi ensonga z'okwana omusajja ziba serious tolina kuseka njigiriza nawe gwabimanyi nga bwe nakwanaani wama professor nze gwolaba wano eno siri mufumbo kati ate omusajja gwe mbadde nninawo ali eyo kati olaba otya nga professor ale nze siri mubbi wanga agambye mukyala professor mubisa ekyo kati nze wendi ate nze sikuba bannange nyinza okubiyita omukadde wange ya rabbi nyinza okuweeweta professor buli wamu nga buli wenkwata agamba nafuna omwana t ne ka scholarship mukalinyeemu sinnasoma yadde emyezi 2 ekituufu eno vidiyo etambule tuke ku professor nti waliwo omukyala alabika obulungi ndabika bubi professor alimu ekizigo ekitali kyamaanyi so taliko oligino ne yali muddugavu kakongoli nanti waliwo ekizigo ekyamaanyi kiri kyayogeddeko ekya jiiki ayi ne wabeerawo n'ekizigo ekisaamusaamu era professor nsubira okuzaalira abaana bazungu ntosobola nsobola abaana bange beeru bazungu obeerusa naturally ng'omuntu ndimu akasayi kabeeru akabawalabu singa wali ayo tiyali akusinga obweru wallahi naye ono omwana nziramu mulaba nga wayisewo emyaka egi ng'ali bw'ati nze nate abakazi Sumaiya oli muntu muzibu nnyo era Sumaiya abantu tebakwesiga nnyo olaba wakyusa n'ova mu kkalayo bunyuma Zubeda onyuma gwe bwakunyumira lwakubeera ekizigo tekibula kirabika tasirero kati naye tasirabika ama ndabika nti ndi wa kizigo nakozi kyekyo obugere bwebwo kwegamba alhamdulillah wano mbalira mukyala wa professor ate mukyala wa professor alina bba mweru abakazi abaddugavu tebasana ba professor babasajja basoma baba beetaaga omukazi nga muzungu ng'alina ettaala mu nju okitegedde nga nawe atataddeeko mataala ayina ekimulisa kale nze professor nja kukuba omukwano so Kampala University naatera okubeera ng'etikkira abayizi baayo mu Gwokuna wano nja kulaba banaabeera live yeah bambi tondekanga ogenda kukola ki ngenda kwetega professor era kyekintwala wummula tuli mu kisiibo wummula tuulako abantu bakukoye Sumaiya Zubeda mu abantu bakukoye Sumaiya limited olaba mu kisiibo mwe tulina okusabira bye twagala abantu bakukoye bankoye lwaki bankoye abantu bagambye ogenda ne weesiba ku babba b'abantu abantu abo banyiivu gy'oli naye nze babba b'abantu sina nze nno omusajja wange ali bweru tebeerako ku musajja woyo yoyo gwenjagala omu bw'ati womala bw'omubuukako womala kale omusajja nga ali bweru kati mu buno obudde bw'ofuna anakwana n'akwokyayo
Ndaabaza ebintu by'abasajja byantama nze sikyagala byakukeberakebera abasajja wallahi omusajja wange okuva olunaku lwe namufuna saddamu kwegatta okuva weyangamba nti kati Sumayya twagalana ate era siriddamu kolo lwe yakingamba lwe nakoma kitegeeza omaze omwezi kati nga teweegatta ate sigenda mpaka walikira leero layira nti wallahi seegatta era gwe nninda mpaka walijja mpozi nga ngambye nti Sumayya tukite awo enkya nteekerawo awo omujjawa gw'oteekerawo Sumayya abantu bakooye ebiboozi bye ebyekisiru kati kyoba omanya mbeera nabo ku line bwe nti era ono waavaawo nga onayingira kyasikola kubagatta babiri naye si wabudde nti mpisewo omwezi sina musajja nze ekyo tekibangawo bondaga nti ogenda waliwo neyangambye okungulira emmotoka ejjo pale yagiguze kuba yatonye nyingi nyonyonyonyonyo kayina ngamba obudde bugize tetusobodde kugula mmotoka yakwaniddewo nagangenda kugula mmotoka yankwanye wiiki emu yampereza message nangamba Sumayya nkwagala nkulaba biki saamuddamu musiraamu nkulabyeko wano kaboda manyi nze ne kaboda tuli tuti nanga nkulabyeko kaboda tolina mmotoka nti mukama wange ebintu by'emmotoka ebyo nga sirina nangamba oyagala mmotoka kikaaki kogwe siyenta nalinnyamu ku madaala nemugamba kati njagala ongulire nuwa nemugamba njagala black oba grey nangamba naye kati gwe ki ekikuvuza grey just njagala bwagazi ntajja kunyuma lwaki sigala mu silver kati nemugamba wentyo nangamba mpayo ennaku 4 tugenda tugule emmotoka nange naddamu nangamba ku rock sato lwabadde olwajjo kuba neetonya musiraamu saamulabyeko kati ate leero tannankubira era nninze emmotoka yange wankubira essimu nenginone teriiyo kati kyeneebuuza wanamala okumpa emmotoka anti yabadde njagala okubuuza gwe omusasula naki anti nange nabaddewo nekyebuuza wamala okumpa naye oyagala nnyo emmotoka otasobola abantu oyagala emmotoka sajja wange emmotoka njagala naye njagala nnyo nga bagimpadde bubi kyembuuza tasobola kiraba naggulira emmotoka tanafuna busobozi tanafuna kimpeesa mmotoka kimaze baba namusajja emyaka 10 nga yalina emmotoka 5 naye nga talabawo nsonga lwaki gwe akugulira emmotoka ye lwaki kiba kyekyo nze ndowooza aba alabanga oli oba wakyalo alaba tosaanidde kati naawe bba walabanga gwe ow'ekyalo alabanga sisaanidde naye ojja kufumba nze nja kufumba paka walituuka n'agamba kati asaanidde asaanayo akamotoka otandikidde mu benzi ngenda bamugumiikiriza Sumayya weepuutiwo weepuutiwo wootali wootafiti era ninavuga benzi kubanga lyemba nkugumiikiriza lwaki oba ompa obumotoka era essaawa yonna waba akomyewo katukola emikolo wano wenja okujja ekiteeteeyi mukole nika wabula naye era waba takoze era ngenda kujja nekiteeyi nga nkoze n'omulala guno omwaka guno omwaka oli serious guno omwaka nina ova ku kisabire ne mu kisiibo kino era nsabira mu kisiibo era ne umura ngenda kola umura mu gw'omunaana nja kisabira guno omwaka nina ova ku lujja ogenda kuwumura ngenda kuwumura twandigenze naawe ngenda mu gw'omunaana nja kuddayo na inshallah katonda addemu ampite mu gw'omunaana naye ne mu gw'okuna njagala genda njagala kusabira is my friend okay you okay zimaze oyingira ezo nze kasita omuntu yenna ayinza n'okunjokyayera n'agamba Zubeda byoyiseemu abantu bakwogeredde n'omwana kwata sente ziizo kati nga naye bwokedde n'onjokyayo soba naye abantu munjozeeko ennaku ekuluma mumpe ku ssente naye kati nalayo Shalom omukabiro naye nga takugambako nti mukadde wange kwatayo ate nga naye yabadde n'ebizibu bye tomanyi nti bantu babadde bamuli bubi nti avulunga omukazi nga tonnakyogerako ekyo naye Shalom oyo omulaba
Bibagamba nti avulunga omukazi nze sibiraba. Nze nange ndaba ayagala nnyo kakyalake. Ndaba amwagala kale beesa. Ate n'omukyala yatukubye omwenda. Bannange alinga ayoti. Omukazi yagambye people bad. Abantu be babi. Yagambye people bad. Naye nze si bwe batwe bakugamba omusajja mubi nga bwe bamwagala. I know. N'agamba I'm not leaving my man. Oba ayina empisa embi, that's shalom. Nze kati omusajja wange ne waba ayina empisa embi. N'engamba nno kati atudde mu ddeeka ng'ateesa. Omukazi baatugambye baamugulira ettaka Entebbe Road ku airport. Naye ate era omusajja tagenda kubeerawo omu. Kyova olaba nze ngamba abantu. Baawo aba akomyewo waka mwanirize. Bw'aba afulumye mulekere oyo gwagenza olaba gwe mulinde ng'akomyewo. Wakomawo abawuwo. Weekoleekole buli kimu. Kwe yessaawa aba wange. Kati wemba mufulumaana agenda okukola. Mba nkusibidde bye. Sikuddira. Era osaana kubuwala simu yange nti bambi wasiibye otya. Lwaki njikubanga olina muntu munnange. Nnumwa omutima. Sikubira era paka wonkubira nti owaye ndi bulungi. Era nze wonetera olugambo ngamba bbaawo akola kino. Kati waliwo atandise okundetera olugambo. Nze bba wange ne waba akwana it's okay abakwane kasatandaga. Omusajja ali ebweru batandise batya okuleetera ati namuteerako ku status. Oh. Namuteerako ku status namalako eddakiika aga. Nenfuna essimu eza. Bannaaye. Nga bamumanyi simanyi omusajja wange. Anko. Naye simanyi omusajja wange abantu bamumanyi. Namuteerako ku status just eddakiika aga. Ne bamuwa information y'omusajja. Ne bampa information y'abantu bana. Noono yateeka bbaawe ne bankubira ne bagamba yabba musajja mufumbo. Nengamba bano omusajja bamumanyi. Nengamba era bwe namubuuza yamuteekako maimani ne bamugamba ajjako akagambo maimani. Nange we bati bangamba ajjako akagambo maimani. Nagijjayo nga naye kenyini teyeerabye. Nengamba kiki? Wabula yo maimani kweyessaawa nga twogera babiri. Gwe arabe wabula kati muteeke ku TikTok olabe. Muteekeyo gambe maimani. Oba mupostingeyo ku birthday. Mupostinge ku birthday gambe happy birthday maimani. Nagwe yakwana emyaka 9 emabega agenda kukomawo. Hayi nze naye saagala kufuna musajja wa industry. Nali simwegombanga kere ebbanga limaze mu industry. Nga saagala kuba na musajja wa industry era kyankuba wala nnyo. You're sorted? Ati nange namubuuza nengamba ye. Nengamba bannaye. Muki? Nengamba bannaye. Naye nze abasajja. Naye abasajja mukola ebintu. Bawa munno okuba waaki n'ekyo ekintu bwe kintu kinene. That's why you're going to court. Abasajja era bw'ofuna omusajja n'omupostinga omupostinze ne watabawo n'omwakunyega lya kintu kyo. Ekya status kikyali kituuza. Muteeke ku TikTok ogambe. Ku status yange. Happy birthday maimani. Kubanga status yange era bw'abantu bangi. Naye abantu bana buli munga ngamba bambi he's not your man. Ngamba buuza wani. Kati wali gwe bandaga naye nga kyeka era omuntu wakugambira. Kati yo omusajja yagamba ki? Simbadde sikimugambangako. Ngamba yakugamba alina omukazi yaga talina. Talina gwe kyoba otwala ekyo nti talina. Ate buli omwana yagamba ki? Yangamba talina nze bwayagala era nze gwagenda owasa. Gwe gwayagala gwe gwagenda owasa. Era yenze he's my man. Kategedde. Kati abala simanyi. Tobeera wa FBI nze ndi wa FBI. Era bwe bangambira ebyo nti not your man nga ntandika. Ng'otandika ki? Obwambega. Nga ntandika okusuula enkesi. Naye gwe he's your man. Naye bambi kinnumye nnyo Sumaya. Mwezi gumu omusajja. Okubeera nga omusajja he's not my man. Your man. Mukwano he's my man. Era ngenda muwa ebirabo ku birthday. My man. Kati mulwanire Sumaya kikuba ekikonde. Nja kuwa sente. We baleeta abaana baanirize. Abaana bosi balinaako buzibu. N'abakyala ate gw'oli mukyala ayagala abaana. Kati birthday we baba nga muli bangi bakuyambeko mugulire omusajja ekirabo eky'ebbeeyi. Tolaba. Bagambe ffenna twekuŋŋaanye erimu omusajja tumuwe ekirabo ekitegeerekeka. N'ekyaka kyakukuba wala. Nakyewuunya. Kuba alayika yakugamba ebigambo bingi.
nakoowa abakazi kazi bankola bubi sirinayo yadde owange owadiribinga nnyo oli ayogera ebigambo bisatu n'asirika nze nempalabuka jjukira kati yafuna omukazi ayogera naye lwaki oba ndi bwentyo ale katonda nsuula ku basajja abatayogera neba ne ba stepmother baffe balabye omusajja ayogera ekigambo kimu nenjogera ebigambo 10 kati ate mu bigambo 10 nembanga njogeddemu kimu ekimunyiiza anti mukwogera ennyo omuntu onyiiza abantu naye nze bwentyo bwe ndisobola beerawo nensirika bwenti kale nze njaga nnyo beera kale sisobola sirika omumwa tegukuganya sisobola kusirika buli kaseera mba njogera kati wakugamba nedda babadde balimba ng'otandika nze nagumiikiriza aŋŋamba njagala otuweeyo sinaliyo nga ye ayogedde ekigambo kimu n'owalabuka nze kale kati ayinza okuŋŋamba ekigambo katugeze nga wanagamba nti kati we naba nga nkomyewo tujja kusooka tugendeko ewa mama wange kati nga nze kati we tunagenda ewa mama wo kyenja osooka okukola nja like nenfubutuka sikwogera nnyo ze baŋŋamba mbu ewa nazaala we bakutwalayo olina kubeera kati ekyo kyokola sikwogera nnyo kiki kikyamu kati nze olina ekikyamu kikyamu ki waliwo omuntu yakuteekako obutafumbirwa kuba kati awo wayiriza okwogera ennyo bantekako ekyobutafumbirwa gwe kennyini empisa zo zikugobayo nze empisanga nina nnyine empisa ozirina naye omumwa bw'obikkulawo oti omuntu wamanyira ntajja sobola kyovala ennaku zino tandise okwogera nga ndi mukkakkamu anti kati ndikukola ndi ku practice nga ngejje ngenda kulaba munazaala wange bakugaye bakutwala wa nazaala ndowooza oluvaayo genda tandikira my man omwami wange sirika omanyi wano omusajja afuuka wuwo kasi akutwala ewa maama we n'otamanya nti yakatwalayo bangi abisseeko bubisi naye nze mbabuulireko ekintu kimuze kyangambirawo sirabanga ku nazaala wange lwaki nze basajja bembadde nze ndaba tebantwala mu banazaala bange lwaki anti mba sibaagala bw'otalabangako abasajja mba sibaagala bw'oŋŋamba tugende wa nazaala wange nga neebuzaabuza nga ndwalawo kati onootuuka wa nazaalawo biriwa byogenda osooka okukola okukakasa nti yeggwe mukyala oba mutwalireyo gomesi gomesi eyinza omusanyusa asobola ogikwata naye ensanyuka yaabwe tosobola gitegeera toyinza kumanya oba yakafuna gomesi 5 mu wiiki so mutwalireyo gomesi ng'ate gwe zooleseeyo nesooka nenjoza ebintu nenjoza engoye ze nemugirayo engoye nenjoza ebintu buli ajja nembuuza nenfukamira ku ttaka ebyo nno mbikolayo ennaku 2 olunaku olwokusatu mba nze mu karakita zange entuufu birekere dda tobikola kyotogende nakyo mu maaso tokitandika nze zimanyi ku pretending era kati lwaki opretending ate n'otandika so pretending da week Sumaiya essaawa yonna bbayi bw'atuuka ku butaka bagenda kukola ddeka gawuni ye yeri esembayo wali nayo gawuni yange era mugyetegereze bulungi gawuni ye yesembayo wali wali era ajja kubeera nga ayambala mu gawuni ye bambi mukama amusaasire omugenda mwena kuwumula n'omwami yagambye ogende weka bandi bawoowedde emakka naye wano mujja kuba mukoze zina mungi babawoowe kati simanyi babituufu oba kinanyiza abasiraamu simanyi wali ogenzewo kaaba nkubuza ekibuuzo kati waliwo omuntu yanyumiza naŋŋamba sigendangayo oli naŋŋamba mbuno wemugenda ku kaaba mbu abasajja babeera beesindika bati ku bakazi kati mbu abasajja jjukira babeera beesibye enkutu we bati kati mbu abasajja bayimira ku kaaba bituufu ani yagamba mbu wano bwe bakoonako ng'omuwulira mutakangasi simanyi oba bituufu gani yagamba waliwo gwe yali anyumizawo naŋŋamba nze ekyantamya umura nga mugambe ngenda kumura naŋŋamba nze ekyantamya umura basajja bakwekulukunyizaako nabakwekuteekako naŋŋamba ye naye tekikifo basajja ki ababeerayo mbu ate abasajja bayo balungi ani yagamba we yanyumiza lwe yagendayo mbu balungi obulungi bwabwe si bwe bwawano aba bulijjo wano betulaba ani yagamba
naye ky'ekyobulungi bangi bakyogeddeko oba zibeera zimalayika anko zibeera zimalayika. Executive Media subscribing likinga bomala sharinge bannange katubasiibule amanyi sumaaka sitaatandika ebintu by'ekisiru abatakyafugika mugjeeko naye abantu nga tebagambye pyantula wange mulange ate nze mukulangira pyantula gonnangidde Gibbs Bridals banange ntunda pyantula waako oli ku pyantula oyagala pyantula pyantula akola ku infections ayoza museke feelings amazzi ngoma abadde yafunye dakyayagala wa mitwalo neja abagulira kweno Executive Media 5 naye nga mutunda 7 kitundu ne 15 package ennene nga baneroni pyantula yakolera semunywanga twakironywanga pyantula ndi mu kisiibo ne mu kisiibo talina buzibu nanti omutuka kabukasi talina buzibu labayo bw'oba onywaddako ekiro jjayo ekikopo kya pyantula oba osibuka nya totubuulira bwe bamukozesa soko omutabulanga wootabula ayagala pyantula bw'amala omugula otabulanga wootabula obuugi osina ekijiko kimoteka mazzi aganyooga then namazzi amafumbe nga gakesa n'oteeka ku sigiri anoonywa instant porridge noonywa so banaye mujje mugule pyantula emitwalo egya bwoba omugulidde wano twaligenza ova mu kisibo nga otonya butonnye mu baaba ananampa pampa Executive Media. Focus, innovate, succeed.